Okuva ekitongole kya UMEME kyali kikola ogw'okusaasaanya n'okunyisa amasannyalaze mu ggwanga lwe kyaggyibwako omulimu, bangi ku bannayuganda babadde mu kwekubagiza olw'ebizibu ebingi bye basanze omuli okuvaavaako kw'amasannyalaze n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kyokka ab'ekitongole kya UDCL ekyakwasibwa eddimu lino bagamba nti nabo omulimu bagusanzeemu obuzibu obutagambika naye nga kisinze okubakosa be bannayuganda ababba ebyuma n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu mulimu gw'okutambuza amasannyalaze. Vandalism, Mr. Jumbe, we honestly don't know. But we know these people are bad-hearted. That's what we can tell by characteristic, because what they do doesn't look to be human. But we also believe that when we get them, when we happen to arrest a few of them, we shall request that some of these sessions that are trying these fellows are done live for really purposes of people to appreciate that these people who are doing, who are engaged in vandalism are not part of the human resource of the electricity subsector, like sometimes we tend to suppose. I think on our side, the questions which were raised, Mr. Serumaga, we have addressed them, unless otherwise. Omwogezi w'ekitongole kya UDCL John Akiza asinzidde mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde ku ssengejjero lya gavumenti erya Media Center n'agamba nti abantu b'e Nakasongola ne Luweero be bakyasingidde ddala okubba ebyuma by'amasannyalaze. UDCL tebuliimu ssente ob'enkalu zonna obuweereza bugwera ku ssimu yo, era tuzze tukittaanya mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga nti bw'olaba ng'omuntu akusaba ssente oyo ng'omanya mufere, kubanga services zonna eza UDCL n'obwoba oguza amasannyalaze gajja ku ssimu yo. Bw'oba osasudde obuweereza bwonna oteeka kufuna message mu ssimu yo. So tukwegayiridde transform obuvunaanyizibwa si bwa boota amasannyalaze, obuvunaanyizibwa bwa kitongole. So kino kya njuyi bbiri nti naffe aboota amasannyalaze tuleme kuteekawo mbeera ey'okufuna obuweereza mu mbeera bwe zityo, kubanga kino tusobola okukirwanyisa nga tuli babiri. Mmwe bwe muba mugaanye okukola ebintu ebimu ng'ebyo kituyambako naffe, oba ne mutuloopera tulina essimu ezosobola okuloopako, era tujja ziweereza abantu baffe mu bitundu ebyenjawulo tusobole okuba nga tukomya enguzi. Bw'ogenda mu ofiisi zaffe zonna era bw'ojja kusangamu ebyapa ebiraga nti ffe tugobe kitwandise bribes, tuggyemu enguzi mu buweereza, era ebifaananyi obiraba. So kino tusaba mutusonyiwe, naye ffe si enkola yaffe y'emirimu, era buli abadde akikola singa osobola otuweereza details tusobola okukinoonyerezaako ne tulaba engeri gye tuggyayo abakozi abo tuteekeyo abasobola okukola. What are specific measures in place for areas in Impigi? I think Jocelyn will answer this. Julius Kitone, Emergency Services, I think also Jocelyn will speak through this. I think byebyo. Ono asabye poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe okuvaayo okubadduukirira ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde ennyo, naddala obw'okubba waya n'enkondo z'amasannyalaze. Badde mu budde bwonna, era ky'oba olaba kuli uniform yonna eri ebweru kuliko ennamba, nti tugenderere nnyo ennamba z'abakozi eziriko ne baba bazze mu bitundu byaffe, kituyambako okukendeeza emize emibi eginaabeeramu. Uniform tulina bbiri, waliwo ziri ez'abaloodi z'olaba naye nga nazo zirinako ennamba osobola okutegeera nti omukozi bw'atyo. Kiza ategeezezza nti mu nnaku 75 ze baakamala ku ddimu ly'okuweereza bannayuganda amasannyalaze baliko bingi bye bakoze, era nga ku bino kuliko okusimba transformer eziwerera ddala 100 ekibayambye okuweereza obulungi bannayuganda. We have instituted emergency response teams on motorcycles, at least as first responders in areas which are high traffic, to be able to reach there quicker. I know we have supplied the motorcycles within this month, so you're likely to see emergency response becoming faster. Bwe gutuuse kw'abo abaasaba amasannyalaze ku mulembe gw'ekitongole ekya UMEME, ono agambye nti bagenda kubawa amasannyalaze ekiseera nga kituuse, kyokka nga baakutandika n'abo abaasooka okugasaba. As working for EDCL and not any other agency,
I'm here to talk about integrity, because under safety, under strategy and regulation, we also oversee our integrity score. So integrity is part of our top 14 scores. Akomyawo asabye ekitongole ekiramuzi okukangavvula n'okuwa ebibonerezo ebizibu eri abo abanaaba bakwatiddwa nga babbye amasannyalaze n'abo ababba ebyuma ebikozesebwa nti be bazizza eggwanga emabega. Kibalizi John, Kato Dennis, Beg Television.